mujebale ku mwena gye mwangala kansubire mu bulungi watching this video until the end wogirabira bwoti eno video gi applyingirewo immediately gi applyingirewo kubanga deadline enaatera okuggwako wogirabira bwoti gi applying there and then. Okay, kampulage wano mu speed genda ku Google yo wano eno oteekemu ekigambo European Forum echoba Alpbach scholarship ekyo nga bwe kiri jangu wano eno okwatewo wano eno ewe wasooka okwatawo ogenda kujja ku page efaanana bweti. Eno page ya scholarship program olaba abantu abaliwo bikibwe bityo jangu wano eno njagala kola eno gundi eberenga nenemu bwe batyo nga bakulaga wano eno ebintu bye badde kola okumala akabanga gisomeeko kati nze sigenda kulwawo ko nina kye njagala okubalaga wano eno wansi nga bakulaga wano eno a scholarship at this the participant fee and the accommodation for the entire duration of the event. Additional scholarship holder receive a daily allowance of 25 euros per day. Some clubs within the Forum Alpbach network offer a reimbursement of travel costs and or daily allowance for their scholarship holders. Please refer to their respective website. Jangu wano no kugundi ku qualification omuntu yenna bakugamba wano bakulaga wano eno our program bichi nga gobo bisomyeko nga kugamba wano eno we encourage candidate coming from disadvantaged socio-economic background, members of ethnic or regional minor because bitya member of LGBT community, people with disabilities. Kati olaba eno gundi weri eno gundi eri bweti nti omuntu yenna wobanga bine bibagamba mbo oyagala mukazi oba asimanyi oyagala musajja eyo advantage oba oli olinako obulemu ku mubiri naye esobola okuyamba naye olina okubeera nga wakola ki wasomako. Tugende maaso wano bakulaga nti if you identify yourself as a belonging to one of these groups, you may indicate this in your motivational statement. We will take it into consideration in our jury assessment. Okitegeera kansubire mugiraba bulungi osobola okwesomerako gwe nga gwe okulaba oba ebintu bikola kibitambula bulungi kandi bakugamba you have not received a scholarship from biki obanga towagi receiving obanga wagi receiving akoko mu 2020 or 2021 you may still apply. Ne bakugamba wano the main language of this is English, therefore fluent English language are required. Obanga oyogera oluzungu olulungi kyensubira bannayuganda mwogera oluzungu olulungi. You are between 18 and 20 and 30 years of age nga goba otyo o gaba otadeo o between biki citizen of because bitya ezensi gye bagambye. So omuntu yenna ngo eligible wesomereko olabe okigenda okukola kigenda okutambula. Application process bakulaga wano eno engeri wosobola okukola kiwosobola okugiriramu oba kitegedde you can either apply via biki bwe bityo then ne bakulaga deadline ya 28 kati njibawadde kati ji applying the moment you see oba kitegedde the moment you get this video apply now oba kitegedde applying otya kirira wansi ddala bakugamba become a scholarship holder jangu wano eno agambe apply wojja wano ku apply jangu wano teekawo erinnya lyo kati ngenda ngezesa nteekewo amanya then tugende tusubmitinge tweyongereyo. Okay, kati womala okuteekamu amanya go negundi yo ne email yo kati nze nteddemu email enfu kati nga bakugamba wano thanks for filling out this form, you will receive an email with your personal link to the application form in a few minutes. Kati nga nze sisobola gifuna kweyongerayo kubalaga kubanga ntaddemu email enfu oba kitegedde ne bwe tuteekamu email enfu teekamu email gye bagenda okukozesa then otandike process. Kansubire no video egenda kuba useful gy'oli banaye mugi watching until the end, mugi liking mu commenting once. I love you, may God bless you. Ciao ciao.